nga agalinaanye eggwanga erya Isirairi balabye missiles zino nga zitolontoka ez'omu Iran. Defense systems ez'omu Isirairi zagezezzaako waakiri interceptinga projectiles zino ez'omu Iran, naye waakiri batugamba ezimu ku zo tezasobodde. Omu Iran yamaliriza ng'abakubye. Bakulembeze babiri wa ggwanga lya China na wa ggwanga lya Russia bo bagamba kye baliko kupushinga ceasefire ebeere nti munnange etuukibwako mu bwangu ddala. So yembeera bwetu bwefaanana still era ne mu lwanandolo e Gaza Isirairi ekyakolayo obulumbaganyi ate ab'e Gaza bafa nnyo ennaku zino. Isirairi buli bagikuba eno obusungu emalira eri mu lwanandolo e Gaza era waakiri bakulaga abantu ab'enjawulo nga bonna babunye musaayi yagenze mu maaso n'okubeera nti munnange ebakubira ddala eggwanga erya Isirairi. Bino byonna byonna we bijjidde nga Foreign Minister w'eggwanga erya Iran agenda kubeera nti ayolekera Geneva olunaku olwaleero okusisinkana abamu ku babedde mu mukago ogwa European Union babeere nti boogera ku way forward. Agenda Geneva kubeera nti asisinkana abanene mu European Union. Munnange bwe bityo bwe bifaanana omukugu lukungu Nuhu ssaawa zibeere nnya z'amakya lunaku lwaleero kasita ziwera nnya bwe ziti beera nga amatuga kuli ku Pearl of Africa Radio agenda kujja kubuulire ebitundu ebigenze maaso n'okubeera nti munnange bikubwa. Kakati oyinza okwebuuza nti babedde ki abagenda okwetaba mu lukiiko wakati w'Abayiraani nabo kugenda kubeerako Abbas Araghchi oyo munene Foreign Affairs Minister wa ggwanga lya Iran, kugenda kubeerako Foreign Secretary wa ggwanga lya Bungereza David Lammy, kugenda kubeerako French Foreign Minister Jean-Noel Barrot, kugenda kubeerako owa Bugirimaani amanyiddwa nga Johanne Wadefol, kosa ne European Union Foreign Policy Chief bamuyita Kaja Karas be bagenda okubeera nti basisinkana boogerezeganye mu mbejja. Ebintu obiwulira? Zena gwe nabadde njogera naye ne mugamba. Abo bokuva dda bajeemu. Baani? Abayisirayiri. Kusinziira nze ku kitabo ky'ensoma. Katonda yabaagala nnyo naye ne bakola ebyabwe. Bajeemajeema dda. Olaba bajeemera Katonda toola omuntu munnaabwe. Be bamanyi babeekuba beekube. Oba babakuba babakube. Oba bonna beekuba akuba atakuba be bamanyi. Be bamanyi. Ndi mu Kampala Uganda. Tebikutuuka. Segenda Isirayiri. Kyokamba tulina byetu bye tujja e Isirayiri. Tomanyi nti buli ngambe ya ngamba ggwanga Uganda tulina bye tujja Isirayiri. Isirayiri etera okuleeta agondi zaayo. Etera okuleeta grapes. Baleta grapes. Tujja zijja Brazil. Ate kati buli bwe lutambula. Nze kye neeraliikiridde mafuta. Sibe boka balina ne Russia. Ate Russia ekolagana bulungi ne president. Russia eri mu nkolagana nnungi ne president. Ali nabo balina amafuta. Kati gwe kyekikwewaanya. Tasi balinaako be bamanyi. Tolabawo buzibu bwonna. Kati golaba Iran weekuba Isirayiri. Tugenda fiirwaki? Mugenda fiirwaki? Oba Isirayiri neekuba Iran tugenda fiirwaki? Bingi. Bali bafa. Bantu bo bafa bambi si birungi. Si birungi naye nga Uganda. President waawo anakolagana n'ensi nga Russia. Amerika, mukwano gw'Amerika. Ate mukwano gw'Abayisirayiri still. Mukwano gwa Isirayiri. Ate President Museveni. Abasirikale bafa batendekerawa. Ate bannange. Nja kudda nkubuulire. Program kyekoze. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM. Report in depth. New video today from Israel's military